kama Katonda waffe oli w'amaanyi oli wa kitiibwa erinnya lyo lya kisa osaanidde ogulumizibwe. Nkwebaza ku lw'obulamu bw'ompadde olunaku lwa leero, nkwebaza ku lw'obulamu bw'owadde anko wange, nkwebaza ku lw'obulamu bw'owadde anko wange ono gwe ndi naye gwensanze olunaku lwa leero mukulu Saalongo. Nkwebaza ku lw'obulamu bwa baganda bange, nkwebaza ku lw'obulamu bw'abo bonna abankwatirako okunyamba. Mukama nkwebaza ku lw'ekitone kye wampa era kye ndimu Mukama Katonda kye nkoleramu. In fact nja mugamba Saturday kuba tulinawo academy nga bwe muli wano mujje abasobola okuzannyamu bajje bazannyemu n'abazannya wano nja bawa free. Bwerere toyanziza nnyo kulugwanisa. Namanya gange Eliot Sajabi. Eliot Sajabi. Nwanza Busoga. Kisozi. Yese simulabangako kuba nze bansuula ndi muto. Sebo mukulu toyanziza nnyo kyotukoledde era wojje Mukama akuddizeewo. Mukulu amanya go gwani? Amanya gange nze Kasaga Andrew. Yesebo. Kasaga Andrew waba kuzaalawa? Kyazanga. Tata gyali? Simulabangako. Akati era Samuel Labongo yantegeezezza yesebo kyabadde annoonya ate nga nange namunoonyako emabega n'aŋŋamba yandibadde nga tuli mu nnaku zino enkulu eza Krismasi. Yesebo Yezu Kristo agenda kukola ki? Kuzaalibwa. Ne ŋŋamba nfuneyo akantu wakiri katono oba kiremu ya sukaali oba kiro bbiri akawunga mwe mugende mulikole ki? Era ebintu ebyo mbirina ngenda bimukwasa. Kirungi ate oli yaani? Antigwanis. Nende Tala. Omuzadde onoonya essomero eriri ku mutindo luyinza okusomesezaamu omwana nkusigidde Gaza Road Triangle Boarding Secondary School ekiwenda ye ansa ebisale ebisikiriza n'ekibanja mpola akkirizibwa ssomero lya one A-level ate nga lirina unit center number lisomesa abawala n'abalenzi ku mitendera gyonna lisomesa arts ne sciences lirina library computer laboratory ne science laboratories ezisobozesa omwana okufuna ebyenjigiriza ebitukkana n'omutindo abasomesa baffe batendeke ddala n'obukugu obw'enjawulo era bakafulu tosesira ku ddiini. Wewano Tanto oli mwambazi mu Kampala Uganda ne East Africa nga toyambazibwa Karim ku Nabukera Plaza. Tukwambaza okuviira ddala ku mutwe paka wansi munda ne kungulu. Tulina jumpers eza buli kika, jackets, plain ne branded t-shirts, empale za jeans, head socks, enkofiira ebika byonna, emisipi ne wallets, ebyomulembe, ensawo ate nga ebintu byaffe ebisinga bya unisex byonna ku bbeeyi esoboka. Tukola ne printing erimu abaagala branding. Tuguza abaagala ekimu ekimu nammwe abaagala okusuubula oba mu bungi. Tusangibwa ku Nabukera Plaza level 2 edduuka namba H15 opposite New Tax Park. Tukubire ku simu 0759 M02 0M2 oba 0755 033 092 oba 0772 986 M90. Jangu tukuwe ekisinga kubanga emisono gyonna tugiyina. Karim Stores, AK Fashions, we sell the best. Balamusizaako nnyo abandaba amanya gange bamutatumu baze Daniel anga ndi waneeno n'omukulu ndi wane mukulu Chris Saalongo. Mukulu tuzze kukwatako interview era nga nze pronouncer. Tuzze kukwatako interview. Tuzze kufunako interview era nga nze pronouncer tumwebaze Daniel. Kale sure. Yatukulembedde okujja wano.
ye mukulu Lwabongo. Wano twadde tetumanyiiwo. Naffe okusanga ssebo. Yesebo. Ofiisi yo. Atukulaba oli wano eno olaba. Yesebo. 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 Security bwebanga wabaddewo insecurity gabaddewo kumenya amateeka ebweru oba okujjawo obutebenkevu kati nze bwe tujja tubadde tetuliiwo tukebera wano tugamba ani yakubye munne nti gundi ani yabbye akanda k'ommotoka nti yabadde afaana bwati ne bwati nga tugamba yetu omuntu ono anoonyezebwe bwe tumufuna mu bwamu n'agamba sole akantu kati mukabaddiza nga tukomaawo bw'atagamba sole nga tumukwasa poliisi nga poliisi eyongera ekola emirimu gyayo ng'ekola emirimu gyayo gwaffe guba guwedde CCTV kasita ebeera nga yamulabye ati nanyini motoka oba nani ekintu ekyo yaba mu mativu omuntu amulabye yagyeko ekintu tumukwasiza poliisi ebiddako teba tetubimanya oba mutute mu kooti amanya ekifaana bwe kityo naye njagala neebaze omuntu abakozeemu omulimu okufana gwe bakuzaalawa nze wanzaala Busoga era ndi mwana wa Buna Kikoma batogera Busoga kati nze ndudde nava e Busoga ng'Obusoga ndumanyi kati waliwerabira saakulira Busoga nalingayoko nga nkyayi muto naye emyaka gyange nga ngenda otegeera ngenda oyiga otambula wava Busoga kitundu ki? Nava Busoga kitundu kya Buna. Egombolola ki eyo? Ye Buna bagita gombola Buna? District ya Mayuge. District ya Mayuge? Yesebo. Tata we yani amanya ge? Tata wange bamuyita Waliendo Abdu. Waliendo Abdu gyali? Gyali. Ate mama? Mama wange bamuyita Nanyanzi Scovia. Nanyanzi Scovia? Yesebo. Nanyanzi abayidira ki? Nanyanzi. Yedira Mbogo. Osobola okufuna omanye essimu ye? Omanye essimu ya mama we Nanyanzi? Mama wange ndudde omulaba namba inagyerabira. Basinga obaddewo n'essimu ye nze neddira Mbogo nange. Nawe wendira Mbogo? Akabbiro. Akabbiro oluusi tugamba akabbiro ekintu ekijiridde mu luyiira tetukirya ab'Embogo. Nange mama wange yeddira Mbogo akabbiro luyiira. Akabbiro ekijiridde mu luyiira. Ekijiridde mu luyiira. Ekivuemu ekyo mwe muva erinnya Kayiira. Kale kikyo bwe naye twebaza nnyo omusajja oyo Laba amanya g'amatuufu ogamanyi? Bagayitaani? Bamuyita aka Rimasamu. Rimasamu. Good. Kirungi nnyo. Akali omusajja oyo tubeera ffenna wano tuzannya naye omupiira. Tukola tulina kyaffe ekifo kino bakita fitness sport. Tusambirawo omupiira ogwaffe ogwa fitness. N'empaka tuziteekawo nga tulina nga friendly oba tournament bifaanana bwe bityo. Bituyamba okukola dduyiro ne tubeera abantu abalamu. Nammwe gye muli. In fact nja mugamba Saturday oba tulinawo academy. Abaleeti nga bwe muli wano mujje abasobola okuzannyamu bajje bazannyemu n'abazannya wano. Njabba wa free. Weerere. Toyanziza nnyo. Mujja kujja muzannye nga n'abakola ki? N'abazannya. Akati era Samuel Laba yantegeezezza nti abadde annoonya. Ate nga nange namunoonyako emabega n'aŋŋamba yandibadde nga tuli mu nnaku zino enkulu eza Krismasi. Yezu Kristo agenda kukola ki? Kuzaalibwa. Ne ŋŋamba nfuneyo akantu wakiri katono oba kiremu ya sukaali oba kiro 2 akawunga bwe mugende mulikole ki? Era ebintu ebyo mbina ngenda bimukwasa. Sebo mukulu toyanziza nnyo kyotukoledde era wojje Mukama akuddizeewo. Mukulu amanya go gwani? Amanya gange nze Kasaga Ando.
Yesebo. Bakasaga Andrew ovaawo bakuzaalawa. Kyazanga. Kyazanga tata gyali. Simulabangako. Ate maama. Kati omuwuliza maama. Tamuwuliza. Bwe tugamba la bongo n'anoonya abantu b'ekyazanga ne bakutuusa ku maama. Gwe toyera mulabako maama oba taata. Mufunemu laavu enoonya ki? Abazadde. Bw'otonoonya muzadde. Yesebo. Tulina bwe tukyogera nti emikisa gyonna giva luddawa? Giva mu bazadde bagiva kaka. Bw'otolaba bazadde emikisa obugenda gijjawa? Ono yaani? Namanya gange zeyo tisajabi. Eliot Sajabi. Bakuzaalawa. Wanzala Busoga. Busoga luddawa? Kisozi. Tata gyali. Yese simulabangako kubanze bansuula ne muto. Ate maama poze bino akamulaba bukulu bwange. Tomubuuza tata yali luddawa? Kitwaleko laavu okibuuze olw'ensonga teri muntu asobola kujja ku nsi nga maama abadde yekka oba tata abadde yekka. Balina kubeera babiri ne bazaala ki omwana. Kati bw'oleetawo laavu baba gye bali naye tebamanyiwa gye muli. Tokiraba ate oli yaani? Mukulu gwanise. Nze Mukasa Jordan. Mukasa Jordan yabayiddira ki Mukasa? Nze neddira Mpindi. Akabiro k'empindi kabiro ki? Sikamanyi. Okabuuze benga okamanyi. Owulidde? Kale oli yaani ate? Linnya lyange nze Lwebuga Elijah. Lwebuga Elijah owagwanga ki? Nze ndi Muganda. Ali weddira ki? Neddira nti. Weddira nti? Tata gyali? Ija gyali. Abeerawo? Abeera Mpigi. Mpigi wano ne butambuze wiirigi. Ate maama? Ne maama gyali? Ofunako buli ogenda obalabako? Ofunako buli n'ogamba nti Uncle Labongo nyaala agenda kwala nabe ku taata oba ku maama? That's good. That's a wonderful thing. Kituufu nnyo, kirungi nnyo bambi. Kirungi ate oli yaani? Anti gwanise. Neze Tala. Inyando sibitegedde bakuza tata gyali? Tata gyali bamuyita ni taata? Mutapa Atani. Ate maama? Patuma. Patuma? Kali kino tukomaawo ndowooza. Kati olita Uncle waffe Labongo ayimirire atuweyo essaala. Kiba kirungi nnyo. Yesebo. Nga mutukuŋŋaayo wano. Pastor Pastor? Yes. Twalisha baana. Alugenda kukola ki? Tubadde tupronouncinga. Tubadde twogerako. Kakati tukajja okuleeba tolaba entudde. Gamba tuyimbe tusabe. Tuyimuke tusabe. Oba kusula omusajja anganze. Kikulu nnyo. Tokiraba? Tusabe. Tuzibirize tusabe. Mukama Katonda waffe oli w'amaanyi oli wa kitiibwa erinnya lyo lya kisa osaanidde ogulumizibwe. Nkwebaza ku lw'obulamu bw'ompadde olunaku lwaleero. Nkwebaza ku lw'obulamu bw'owadde Uncle wange. Nkwebaza ku lw'obulamu bw'owadde Uncle wange ono gwendi naye gwensanze olunaku lwaleero mukulu Salongo. Nkwebaza ku lw'obulamu bw'abaganda bange. Nkwebaza ku lw'obulamu bw'abo bonna abankwatirako okunyamba. Mukama nkwebaza ku lw'ekitone kye wampa era kye ndimu Mukama Katonda kye nkoleramu. Mukama Katonda wange nkwebaza kubanga ompisizaamu makubo n'ontuusa wano eno nga nkyali mulamu. Ekisa kyo ky'amaanyi osaanidde ogulumizibwa ayi Kabaka w'Abakabaka. Nsaba ayi Mukama Katonda wange ono omukulu gwenna ayi Mukama Katonda wange omuwe omukisa Mukama Katonda wange kubanga Free Christmas campaign kasobodde otoola Mukama Katonda wange. Omuwe omukisa Mukama Katonda wange wajje asobole okuzaawo Mukama Katonda wange. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama. Oli yeebaze. Buli mu omuzeera asobola otwebaza. Egwe. Kakati n'omunayi gwangoberera era ndaba
nga tusinzira mu acts ebikolwa by'abatume 2035 awo wengendo sinzira nyongera okujjukiza nti ogwo omukono ogutoola gwe gufuna buli kimu. Katonda yaguwa omukisa okuviira ddala mu matonda era tuze tutambulirawo bwatu Katonda bwe yakola ensi. Ennyanja efukirirwa omugga naye tewali lunaku na lumu mugga we gulikalira kyokka nga ate ennyanja gye bawa ekalira ate ebiseera ebisinga n'ebimba olw'omululu olwo n'ettaba gyetoolodde. Ndi wano ku Munyonyo Fitness Club ewa muganda wange ono taata waffe senior citizen ye buli kimu atukyazizza nno wano leero oluvannyuma lw'okuwulira omulanga gwaffe ogwa Anger Free Christmas Campaign. Nankubira kasimu nanga nti campaign eyo njirabe eyitaayita naye ngaffe aba Munyonyo Fitness nandiyagadde tubeeko naffe ke tutoola nga bwe nagamba nti ne bwe bannyaanya ne bwe babutto ne bwe kaba kagato ne bwe balugoye buli kimu kikonde ky'amaanyi eri campaign eno kigiwa giye esooka okutambula era nno giye esooka ya makulu nnyo. Abaganda bagamba nti entamu ewulira muliro gusooka kati abantu aba baba entamu omuliro gusooka tulina basabira nnyo emikisa kuba bayitamu biba bingi nnyo okukyaba enku okukumira omukka n'okunoonya ebibiriiti. Nebaza Saalongo olw'okuba omukwaba bawadde entamu eno omuliro ogusooka. Anger Free Christmas Campaign egenda kuba successful era tesobola tulemerera. Tuba tukyalina emyoyo emirungi bwe giti egyambadde emibiri egy'ettendo bwe giti tugenda kuba ng'empungumbire. Nsigadde nzimetanikira Bongo kulwa Fitness Club ate era kulwa Labongo Charity Foundation. Awo no mukawayirawo kenyini mwe njagala okuyimirira mbuze ku muganda wange ono twafuka ba Luganda ebbanga lyemumanyidde ddene. Je bali kosebo kale sebo najje we bali kwasaganya tamuza mpolampola amanya nze Kibuuka Richard ono weddira mamba sebo weddira mamba onkubi akajozi kajozi kaffe kalungi kano ketwalonkinga jozi era buli mande katujubanga tuzanyirangamu weewaawo kino kiba kya ttendo gwe munnanga ali eyo ayagala okusala omugejjo ayagala okukola emikwano n'okusala ebirwadde byandikwezinzeeko mu biseera bye eby'obukadde nyongera okukujjukiza nti tewali kifo kisinga Munyonyo Fitness Club kubanga ebifo nga bino ebivaayo ne bigamba nti wadde nkoza amagoba gonna okuyita mu mwaka naye kambeeka kati nyateeka enkwata nzirize kwaba abaana bakateeyamba omwoyo n'ogwo mukulu. Ebifo bino tulina obbiwa amaanyi tulina obbibeezaawo bisigale nga bikyayimiridde kubanga mu byo ate emyoyo eminaku nga gino emyoyo gistruggling nga gino era emyoyo egyetaaga okuba mbaatira nga gino mwe gijja essanyu. Munyonyo Fitness Club teruddeewo nnyo wano naye ojja kwesanga nga ze zimu ki clubs ezisobola okukola ekintu nga kino. Si kya bulijjo kino kimanyikiddwa mu makampuni ag'enjawulo nga Coca-Cola n'amalala naye nga bwebanga ate club y'ebyokutuuyana club kugamba y'ebyemibiri esobola okuva naye nenjira mu ntegeka nga zino ekyo nno Katonda abaatuviiriddeyo. Amaanyi mpulira munda munze mangi nnyo olw'okuba nti nyimiridde wano leero naye ng'ekisinga obukulu kiri kimu nti abantu bano baategeera Katonda era ne bamanya embala ya Katonda. Embala ya Katonda egamba etya? Gw'alina sapatu emu alina sapatu ebbiri waako munneemu atayina, gw'alina essaati ebbiri waako munneemu atayina, gw'alina empale 5 tosindika munno ku mulirwano bamujune nga gwe tonnamujuna. Wansi wa mbuleera eyo ebigere bino byetusitudde tweyanziza nnyo olw'akalowoozo kano okutulowoozaako kintu kikulu nnyo. Tetwagalwa naye bwe tufunayo abantu abatwagala nga bano naffe kituwa amaanyi. Obuweereza buno bugenda mu maaso. Sigadde nze metanikira Bongo kulwa Labongo Charity Foundation ne kulwa Munyonyo Fit kuba ate wano nno ndi mukulembeze era sebo nasiba ekikomo wano lwakuba twafunamuko yinjalaawo ne wabawo ebitatambula bulungi naye nava mu tournament sebo ankubye goolo zange 3 Super 7 nga ogigumiza sebo kubanga yali timu y'amaanyi. Weewaawo kulwa Labongo Charity Foundation ne Munyonyo Fitness Club. Sigadde nze metanikira Bongo Rimasa. Tugenda kwatayo clip ng'obubaka buno babutuwa officially gwe naawe ali eyo obe inspired okugaba tolina kubanga olina birombe bya zaabu kubanga ne mu ggulu osanga tebiriyo. Eggulu ly'oku nsi lyeryo eggulu erisembayo kuba ekyo kyanira mu bbanga tumanyi kiriyo. Yagala munno gw'otambula naye wa ku nsi nga tonanoonoza malayika gy'otamanyi omanyi kyoba malayika teziriyo. Kakati ffe tuyagaliye mu ggulu lyaffe n'emyoyo emirungi nga gino kuba lye tumanyi ensi tusobola gifuula ey'ettendo singa tukkiriza nti wali bulamu bulala bwe tumanyi okuggyako buno. Gwe munnange juno yatayina era mufuulira ddala omuwendo. Abaana bano bava wala engero zaabwe zikwasa ennaku era kugamba za bulumi nnyo ekitenkanika
si lwakuba nti balina bazadde naye olw'okuba nti sometimes obuvunaanyizibwa obulumi n'okwerabira ate muno ebutwerabiza abantu abatwagala n'obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu. Ssaalongo bw'alabye abaana bano for the first time ye ampereddewo offer. Tulina akademi yaffe wano buli lwa mukaaga era abazadde around here n'okwetooloola eggwanga lyaffe baleeta abaana ne batutrayininga. Lwaki? Nti Ssaalongo akkiririza nnyo mu kuzimba ebitone kuba alabyeko ebitone nga bisasulwa. Ate era yakwata kiri nti gwe bw'ofulumya akatuuyo oba olwanira bulamu ekintu ekyo akiteekako nnyo essira. Teyakoma kulowooza bakulu n'abato yabalowoozaako era takomye ku ekyo ekisa kiyise mu mikono gye ne ku lulimi lwe ne kyatula ensonga ero. Naŋŋamba nti Labonga abaana b'oyina abakuba omupiira ku foundation bonna okulw'omukaaga mbawadde free training. Ekyo nno banne ndowooza abantu ng'abo tulina basabira buwangaazi. Ffe tetusobola kwetusaako bintu ng'ebyo era nakuwalira abantu abagamba nti ssente ye buli kimu. Ssente si ye buli kimu. Wano tewali ssente ze tutaddewo era tewali ssente ze tusaasaanyiriza wabula kibadde eri kisa kyoyo yategeera okwagala kye kutegeeza n'akyatula n'agamba nti Labongo abaana bano emyoyo gino emito ngiwadde free training gijje nga ku lwa mukaaga. Nakuba omupiira okuba namba ki? Oli kipa? Omusajja bamuyita Kasaga Andrew yavakyazanga era bwakunyumiza engeri ejamu mu kibuga ekaabya amaziga yajjira wansi mu mmotoka nga yeekweseeyo obutamulaba. Gye baliko ekisebo namba 5. Yenze mwennyini era Tisajjabbi. Batuwadde wano ofa y'okuba omupiira naye simayo battiimu ali teswaze buswaza kuba abasajja basala wano. Ni mwetegefu nnyo era nze njateeba buli omu. Okuba namba ki? Nze nkuba namba 9. Namba 9? Gye baliko ssebo? Kale ssebo. Naye kati goyinza ogala namba 9 ate oyinza okwesooka. Gye baliko Saala? Kwa oyinza ogenda kwesooka eyo ono. Kuba nze nkumanyi ogala nnyo ebintu by'okuvuganya. Okuba namba ki? Yogera ennala nga si namba 9 nga si ggoolo nga si 5. Anko. Nze ndi defender. Yonna ngikuba. Vese nogiwalayo. Ekyo nno Dani kyakola nakoma kiraba ku Sergio Ramos. Akuba ka defender ka defense konna n'akateeka wali. Sebo okakuba n'okasenzebula. Wanchi kugambe ntya konna nkakuba. Wow, Sara n'abakazi bajja sebo na training omupiira. Era nkulaba ku national team y'abakyala ng'osensebula omupiira. Amina. Papa Ssaalongo atwadde Christmas package yaffe mbadde nsaba otumwebalizeeko. Ono nno Sara presenter era ekiro kye kyonna kyakubeeranga bapresenta abolaba bonna ku NTV ku TV ez'amaanyi NBS era ayina erinnya lye lyakozesa nga presentinga yeeyita Meloni. So mbadde njagala ayite mu kawaayiro ako era tulage nti kyakisobolera ddala. Mbadde nsaba otwebalizeeko papa waffe atwadde package yaffe sinakindi kale Papa jada titano no waawo papa ememe gabagaba yeyala era wetandika okwala emira n'ebigyetoolodde tukusabira oyale omire n'ebyo ebikwetoolodde nga bibyo weewaawo kwa Katonda n'ensi yange nsigadde nze metandikira Labongo kwa Labongo Charity Foundation mukama nira akikoze tatuswaziza ate era nga kyatukolera ddala akyakikolera ddala kyakirinyisiza ddala ebbaala mukana Brazilian kulavusiza nnyo ndabira Mr. Robert ne bannange bonna abatwetoolodde abatwagala abatulabira okumpi n'abatulabira ewala we sign now.